Matovu abuza mbigo yani era mbigo yani mu byobufuzi by'emasa mbigo yani mbigo mwana nzalwa ya mugombolola y'Bukakkata omuluka gw'Essunga ku kyalo Kisaaka B. Mbigo azaalibwa omwami n'omukyala Kyobe Nathan Matovu mu Kisaaka era nze muzzukulu w'omugenzi Muzeeyi Muuluza Essunga. Nazaalibwa mu ggombolola y'Bukakkata mu Bukoto East muno ne nsomera e Kabendera, natulira P7 abakadde bange bantwala e Kampala, natulira siniya ey'okuna, siniya ey'omukaaga, nagisomera Bulemeezi, ssomero baliyita Katika Mwesidi ow'Obulenzi. Bwentyo ne mpita bulungi nnyo ne ŋŋenda e Makerere, era gavumenti ye yampeerera e Makerere, naye teyampeerera nti lwakuba yali enjagala nnyo. magezi go. Waliwo omumala okukola ebibuuzo ne bikeberwa ne bidda, wabeerawo obubonero obw'essalira ababa bayise ennyo gavumenti beeweerera mu matendekero ago amanene aga gavumenti mu mirimu egy'enjawulo. Bwentyo bwe nagenda e Makerere kuba nayita nnyo ne nfuna obubonero obwo, gavumenti ne bangempeerera. Bwe natuuka e Makerere gye nasanga bannange abo bannalukoola. Nalukoola ye yansangayo kuba nali mu mwaka gwakubiri ng'ali mu gusooka asoma amateeka ng'asula mu Livingstone. So ne tukwatagana era nalinga mu byabufuzi bya Makerere mu kiseera ekyo bya Uganda Young Democrats, nga tugezaako okulwanyisa embeera gye twali tulaba nga mbi nnyo mu bukulembeze, nga bwenna bwe mulaba ebiriwo ffe twabikeera ne tubiraba nga tukyalina mabujje. Abamu batandise biraba kati naye ffe twabiraba era ne tubannyonnyola, abamu nga batuwakanya, naye oluvannyuma bangi bazze ku luuyi lwaffe. Bwe nali e Makerere naliko ssentebe w'abayizi bonna abava mu disitulikiti y'e Masaka, era mu kiseera ekyo mutabani wange bonaleko bamulanga Kisembijja yali ssentebe, yogera namuwandiikirako n'ebbaluwa naye teyatuddamu emirimu gye gyali gimuyinza. Amagombolola gaali 24 ebiseera ebyo kituufu nnyo. Masaka yonna ng'eyite Kyazange, Malongo, namuwandiikirako nga ssentebe w'abayizi abava Masaka nga tumusaba afune akadde ajjeyokko, tumubuulire tumuweeko kkobo oba oluyaawo ne ku magezi agaffe mu kiseera ekyo ge twali tulaba nti gali gasobola okuyamba naddala ku byenjigiriza okubyongeramu amaanyi mu disitulikiti eno. Nedooza tetwalinda okuwabulwa, twalinda okuddibwamu tetwaliwo. Mu kiseera ekyo nno kyali kiraga nti njagala eka, kubanga omwana omuto ali ku ddala lya yunivasite okuba nti asalawo ne yenyigira mu mbeera ey'okutereeza ekitundu kye oba okuyambako mu ngeri emu oba endala, kubanga mu kiseera ekyo magezi ge twali tusobola okuwaayo twali tetukola, twali bayizi. Kiraga nti ddala Masaka yo ensula ku mwoyo nga lufuba eka waffe eno gye tuva. Bwe ntyo ne mbeera mu bukulembeze obw'enjawulo, ne mbeera mu Baganda Nkoba za Mbogo, era ssebo n'okutuuka kati neenyigira nnyo mu mirimu gy'abavubuka ba Buganda n'egy'enjawulo era egikwata ku by'Obwakabaka. Era nawe okubiddwako n'essimu eggulo, waliwo olukiiko bwe tuva wano lwe ŋŋendamu, ssentebe w'abavubuka mu Buganda mwami Ssejjenga Rebecca yankubidde ekiro, waliwo olukiiko minisita ajja kusinkanamuko ku bavubuka ab'ebbendobendo lino, era nja kubaweeko olubiri lw'ebigere nga sinagenda waffe Bukakkata. Era mu mikolo naawe gy'oyogeddeko manye oli munnabukakkata nnyo, oli munnabukoto East nnyo, nayitibwa ku mukolo ogwo era ngenda kubaayo mbeereko n'abantu baffe. So bwe nava e Makerere nga ntikkiddwa, nasooka ne nfuna omulimu kitongole eky'Abamerika kikola ku tebenkeza bya bufuzi na kuwabula, bakiyita National Democratic Institute for International Affairs NDI. Kyansindika ate era eno waffe Masaka. Mu kiseera ekyo nakola mu constituency eno baali bagiyita Masaka Municipality nga ekikiirwa Honorable Kawanga, nenkola ne mu constituency endala Bukoto South eyakiikirwa ng'omugenzi Birekeraawo. So nakolangayo ku lw'ekitongole ekyo NDI nga tusomesa abantu emirimu gy'omubaka wa Parliament n'emirimu era egy'abantu abalala, gavumenti obuvunaanyizibwa bwabyo n'ebirala, ng'era ebirowoozo bwe tubiteeka ku website ya Parliament n'okubuulira ababaka biki bye baali basuubirwamu mu bantu eyo. Oyo mulimu ogwo nagukola, contract yali ya mwaka gumu naye gwali tegunnaggwako. Disitulikiti y'e Masaka n'eranga mu mawulire eyo emirimu, n'enteekayo okusaba kwange
ne bampidde nteeka ku lukalala ne tukola interview twali bangi nnyo ezisooka n'enziyita za Bavana Kampala eyo ku Ministry of Public Service ne batutwala okubuuzibwa nga tutunuulidde ababuuza ne mbasingirayo ssebo era bwe ntyo ne nfuna omulimu ku disitulikiti e Masaka ne nkolanga ow'ebyenkulaakulana Gombolola Community Development Officer nasooka kukolera mu Gombolola Lwabenge mu Kalongo mbadde nakakolayo mwaka ate disitulikiti ne bagikutulamu ebiseera ebyo 2010 ndowooza 2010 era ssebo mutabani wange namulabirako ddala nga akulukusa ezziga nga akaluluko abazima ddala bakabbi era n'agamba nti ne Katonda waggulu akimanyi nasinze n'obuntu 2,000 naye nali mukozi wa gavumenti mu kiseera ekyo nempulira nyiike olw'okuba nti nze kuva buto era obufu bwange obuwulidde njagala nnyo okulwanyisa obutali bulambulukufu njagala nnyo obwenkanya namukwatibwako ko ku nnaku kubanga amazima yali atulugunyizibwa nga obuwanguzi bwe butwaliddwa naye oluvannyuma yajja era abalonzi ne baga nti kino kye twali tusazeewo n'awangula kaakati bwe bagikutulamu ate eri ne bankuza ne nfuuka omwami w'Egombolola ey'Elwabenge Gombolola kivu nga ndi muto ddala era Gombolola obukulu obwo nabukolako omwaka gumu kuba nali nakabutandika ate ekitongole ekiwooza emisolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority ne kiranga emirimu mawulire ne nteekamu okusaba kwange ne mbuuzibwa era ne mba omu ku basinze ne bampa omulimu ne ndekulira ku disitulikiti e Kalungu nga nkozeeyo omwaka gumu ne nnyingira Uganda Revenue Authority gye mbadde nkakalabiza okutuuka gyo ly'abalamu bwe nalabye nga ewaffe eddoboozi livumbeera ne ŋŋamba ate bamusibira mu bbwa okujja batukwakuleko ekifo kye twalwanirira edda kuba ekifo ekyo twakitandika kukirwalira nga ndi Makerere najjanga ne twetooloola mu Bukoto East omwo nga twagala kujjayo omukulu eyaliyo mu biseera ebyo yali akuutira abatutulugunya ennaku zino akadingiti so omulimu ogwo nagulimu era Mukama n'atuyamba ne tununulayo kakati ate bwe nzira mu mirimu egigasiza awamu abantu nembeera nga ndaba ebigenda mu maaso nga birungi naye bwe byakyukamu nedaba nga eddoboozi litandise okuvumbeera obukulembeze engatto ziragayizza ate nga nze n'obukulembeze ffe baana baliwo obulungi n'okulwanirira abantu n'ensalawo nesoboleyo nzigye mbulira abantu kiki ekisaanidde okukolebwa okuku ki bwe nnina era ne mbaako ebitonotono bye natandika okukula mwami bwekumbule gobadde ogoberera nnyo ewaffe eyo enguudo zifudde ne bankubira ku masimu ne nkwata ku kasaala kange ne nteekayo n'abantu n'enguudo ne tutanda emmotoka ne ziddamu ne zitambula ne mpulira muno ennyumba egudde ne nkubirwa essimu ne nteekayo ono yalwadde beeyi ssente ziganye ne nteekayo naye ebyo byonna biraga ki mutabani wange abadde ayogera n'alaga ku by'okugaba ensigo ku by'okuba awantu obuyambi buno obw'enjawulo kirungi era n'ebitongole ebweru eyo bijja ne biyamba ne bituyambako wano naye era naye waliyo ebitongole bannakyewa ebiyamba ebintu ekitongole ekyokugaba kirungi era kuba mutima omugagga ennyo si yagaba nze siri mugagga ali awo ebbanga linaakakolera siri eddene ennyo nkyali muto boogeraageranya abantu abakoze ebyenjawulo naye nkwata kanga katono nensobola okuyamba ekitundu kyange abantu basobole okuva mu buyinike obuyitiridde naye era ekyo sikisobola era ne mutabani wange mwebaza yeebale byakoze naye era nga naye omuntu tasobola kubunya wonna kubanga eddimu ddene okolako kyosobodde naye kiddayo mu kulaga gavumenti eno nti amazima gali nti bwo bwagiyitako dda esaana ewummule kubanga bw'olabanga gwe ng'omuntu gw'olina okulafuba n'okulaba nti abantu bo olwana okulaba nti obasitula ng'obasituza nsawo yo omulimu ogwandikoleddwa gavumenti kiraga waliwo eddibu eddene ennyo kubanga omuntu oyo yennyini awa omusolo omusolo ogwo gavumenti gwekuŋŋaanya ebeeko ne byemukolera amawanga agaakula eyo ntambuddeko se muganda wange mwangu wekumbuli mbaddeko mu Bulaaya naye bali kye basookerako kwe kuyamba okulaba nti omuntu wa bulijjo ayambibwa atya gavumenti ekeera ku makya ne buziba ng'erowooza eyambye atya omuntu asookerwako wansi ne bateekawo entambula ng'emuyamba ebisale bya wansi nnyo ne baddira amalwaliro ne bagazimba ne bagassaamu ebyuma byonna ne bateekamu eddagala lyonna
ng'omuntu ow'e Masaka wano ewaffe e Buddu bw'agenda mu ddwaliro wano eryamulaga e Masaka buli kimu ajja kisangayo buli kimu kyonna oba kyuma kika ki alwadde bulwadde ki musawo kakensa ali atya ajja musangayo bamujjanjabe n'ow'e Mubende mwana agenda mu ddwaliro Mubende kyajja okufuna n'owa ne Masaka kyajja okufuna n'ow'e Kampala ng'akasente era bw'agenda n'akakola akasente ke akeeyagaliramu nga bw'ayagala kyofuna abazungu balaba nnyo muno nga bazze okuwummulako bajja okuwummula olw'okuba nti talina byeyeeraliikirira ne bw'aba nga talina yadde 10 mu nsawo n'alwala ajja genda mu ddwaliro ajjanjabwe nga tawaddeyo yadde Mamibigo tuve ku muddala tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyoku